Kalama TV waliwo ebintu bye tujja nga tubuusa amaaso naye waliwo Kadaama yajja wano n'atubuulira ku bintu nti bakadaama abamu bava waka nga bayina ebintu byabwe babeera bayina okusooka ne batereeza ng'ebyekika ne batuuka ebuwalabu naye ebintu ebyo bigenda bimulondoola bisobola okubeera nga bisobola omukolako ekintu. Mulimu abantu abakkirizaamu ne mubeeramu n'abantu agamba ffe tetukkirizamu ebyo bintu naye abakkiririzaamu ebintu ebyo bitera nnyo okuyikiriza oba okugendera ku baana ddala ab'obuwala. So ogenda okwesanga nga bakadaama abamu bagenda ebuwalabu ne bagwirayo eddalu ne batabuka omutwe ne batandika okwogera ebintu ebitakwatagana naye ng'ebintu ebyo biviira ddala Uganda. Oluusi mumanyi nti waliwo n'amajini, abawarabu balina amajini, oluusi n'atuuka obuwalabu naye ne bamukola ki? Ne bamuteekamu ebintu ebyo by'amajini. So ebintu ebyo byonna tubisuubira nti bisobola okuva e Uganda, bisobola okubeera mu bawarabu. Era waliwo bakadaama batuweereza emboozi naye n'olaba ng'emboozi gy'aweereza olabira ddala nga yeetaagisa buyambi, ng'era singa tafuna buyambi mangu muyinza okwesanga mu musango wantu we mutasuubira. So tugenda kuwuliriza emboozi ya Kadaama ono atunnyonnyole obulamu bwe, kiki ky'amanyi ku bulamu bwe, e Uganda kyali kitya, era n'emboozi eno nze njagala mugiwulire bulungi mulabe ekwataganira wa, ejja etya, ekuba yatuweereza ne waliwo owamu olaba nga waliwo watakwataganye bulungi nnyo nga olabira ddala Kadaama ono yeetaaga buyambi mangu nnyo ate mangu ddala. Awo we tusabira tugenda kubeera nga tukubira woofiisi ye tubeere nga twogera nayo tubaweereze ne voice notes zino kuba tulaba ku experience gye tuyina mu bakadaama ng'oyogera naye n'ebigambo ebibavaamu. Kadaama ono ayinza okuba nga yeetaaga ddala obuyambi. Halo Nnyabuli, Kadaama TV. Sebo wasuza otya no ssebo? Gyebaleko Mr. Kadaama. Nange ebizibu byange biringa kale binfoolowingamu okooko okuva e Uganda ewaffe. Naye kiri bwe kiti nti nali nkyali muwala ne wabeerawo waliwo abawalabu abali e Uganda saidi z'e Budonde eyo. Kati ne wabeerawo mulamu wange eyayagala okumpasa n'engaana. Alijjukira era nali mu obuto, nali nsuubira okusoma nkyasoma. Kale waliwo ebintu asaanye okuba nga muyiwa nga naye mu kika kyewaabwe ebintu ebyo byamulonda. Kati nange byali binonze kubanga era olwedde nali mbeerera n'engaana. Kati waliwo ekisajja kineibaawo nengendayo naye nga kikatuliki kinywa omwenge. Kati kyalemaganako ne mukazi waakyo nga n'omukazi nali mumanyi n'abaana. Nengendayo nenfumbirwayo. Bwe twamala ne tugenda saidi eyo ebushenyi ewaabwe. Naye omusajja naye oba yali ati omusajja mu poliisi bw'oba ng'olina ku mikutu amawulire g'olabaawo owa Bulunse eyayingidde mu Buisiraamu mu kuyiwa omusaayi ne 2019 kyabaddewo. Nava omaanyi bwe navaayo byambeerako nti amajiini gansala bwe naaze wano Abu Dhabi. Naye kati nagenda ewab'ekisajja esaidi z'Ebushenyi embalala naye omusajja naye alinga muze ate yandeka awo poliisi station endala ne bamukyusa n'agenda ku ndala era yatuukayo n'awasa omukazi. Kati nalaba era obuyambi tewali olwedde alinako abaana abakulu beetaaga school fees n'abaana bakulidde mu bunaku tebalina maama ki. Nengamba era wano sijja kubeerawo tewali future. Nensire ewaffe n'abaana bange nembasiba. Mbaddewo awo wona ndowooza 2011 wano wona saafumbirwa noonya ssente empereekereza baana bange kusoma naye nga ye Uganda nali noonya kapito saagifuna nengoba okujja eno. Naye ate n'oyo omuvubuka teyawasa. Bwe namugaana bwe nti omuvubuka ebintu byabwe byamugamba bimufunira omukazi akole, omuvubuka tayagala akola mu bintu ebyo.
kati musajja aweza mu myaka 43 ndowooza kangambe kuba nankati nneemo gy'obukulu 36 kati omuvubuka yasoma paka siniya 6 bamutwalako mu bupoliisi interviews ebintu byamugaana tebimwagaliza kukola mu mulimo gwa kusoma naye gyayagala bimwagaliza kukola bintu bya mu buwangwa mu ebyo ebintu bya habu kati okujja eno okukola mu bawalabu ebintu binondoola nti nalekawaawo omwisiramu nengenda twagala obukristaayo ate mbu Uganda yeri ku mwanjo ogw'obwamalaaya obwisiraamu butono nnyo twagala kubuyita bwereere kukyusa oyo bumalaaya bwereere mbu okwata ono okwata oli nalekawaawo omwisiraamu kale abaana be nazaala majiini bisazeesaze obulago biki ebigambo omusaayi gwangu bigenda nagwo ate n'omusajja kyendabikira oti byamusaze mu kusinziira mu kulaba okwange kale kyenkoze nziruseeyo buddusi bwe neekubirira enduulu sajjira mu kampani abanyamba okunkwatako okujja nefaako zeeka zirina ofiisi kati bwengezaako okwekubirira enduulu bangamba oba ndina sente zaabwe mbasasule sente zaabwe mbuze bangula ngamba sente sirina kyokka empeera gyendimu tensobozesa kukola kumala contract kyokka fe abamu bwe bali kugamba tuli expired visa nti ziggwako visa ziri kuggwako ki nange eyange passport eggwako mu 31 kati abo bali tugamba tuli mu expired baagala bipya naye ate kati mu kujja eno okukola n'omaani nabano benyini ndaba beebamu n'abeuganda benkugamba bano baganda bange bafumbiddwa bebamakintu kubanga nti kati famire yaffe omusaayi gw'abawala bewaffe Mr. Kadamu tulina kufumbirwa beisiraamu basajja beisiraamu kyekiriwo abaasooka okufumbirwa boona abaakola embaga mu bukristaayo abasajja baafa era okakkana ng'okoze ofunye omusajja muisiraamu kale bwekityo wekiri nziruseeyo sikoze leero nzirukidde ku poliisi mirundi 2 bangamba tebanyamba kati nzize no ku embassy naye nga nzigale ennaku 3 nja kubeera wano wabweru naye sirina embeera nabo paka we banaagulirawo sirina ssente wali ku poliisi awalala bampaddeyo aka5 esente zembadde banjayo ng'emyezi 2 ezimu naziguzeeko eddagala nga ebintu byansalasala mu bulago byateekamu infection mbu kubanga oli abadde anywa omwenge mbw'aba akolola mbw'asiga kawuuka kati babadde bakozesa omusaayi gwange ne banywa mu bantu abalala omusaayi Mr. Kadama sisobola kubuulira eno embeera bw'oba oli kulaba ku mikutu bulu ndi mu bbulu mu Beisiraamu mu musaayi gyensesebo